po jako akawuwo. Okulonda abakulembeze abakiikirira abayizi ku ssettendekero wa Makerere kutandise ku ssaawa nga 4 ez'okumakya ng'okulonda kuno kwetabiddwamu abayizi batono abalonze mu buliwo okusobola okwetangira ensaasaana y'ekirwadde COVID-19. Abayizi abali mu mwaka gwabwe ogusembayo n'abali mu mwaka ogusooka ku ssettendekero ono be balonze mu buliwo wabula nga baba basigadde basinzidde ku mitimbagano okwetaba mu kulonda. Abamu ku bayizi abeetabye mu kalulu kano mu buntu betwogeddeko nabo mwe muli Kasasa Ephraim ng'agamba nti abayizi tebasomeseddwa bulungi ku ngeri ya kulondamu era nga batono nnyo abeetabye mu kulonda kw'omwaka guno. Kakati nga bwe mulaba wano tuli mu kulonda n'okulonda kwe mu kukola okuli mugenda mu maaso olaba nti abayizi tebabayigiriza ekimala ng'engeri gye banaalondamu abakulembeze baabwe ekireetera obuzibu nti obululu obusinga nze nga bwendaba tujja kulaba nga tufunye invalid votes ennyingi lwa nsonga nti abantu abasinga tebabakoze eki tebabasensitize oba tebabalagidde emitendera gye balina okuyitamu nga balonda. Ephraim agamba nti n'okulondera ku mutimbagano mulimu ebirumira bingi ng'ate abayizi bali mwaka gwabwe okusembayo babali mu kweteekerateekera ebigezo ebinatandika sabbiiti ejja. So kakati ne tugenda ku mutendera okugamba nti abayizi abeeyongerayo abatali ba finalist oba aba first year nti babaganywa bagenda kulonda online. Naye kati bwogamba nti balonde online system yennyini gye basetinzaako gye bagenda okukozesa okulonda osanga nti bategeka ekintu kino weeks nga 2 emabega ne mu weeks 2 emabega ku last hour or the last day of the campaign is when they opened up their system. Baguddewo system yaabwe. Bano bagamba nti wandibaawo akakodyo mu kalulu kano ng'okulonda kwasuubiddwa kutandika ssaawa 2 wabula by'ebikozesebwa mu kulonda ate bituusiddwa ssaawa 4. Naye materials zaakeerereddemukko Electoral Commission yatukeererezza kati tutandise okulonda ku ssaawa 5. Ate ekirala bwe batuuka wano balina osooka ba verifying voters registers nabyo bitutemukko ku kaseera bitutawaanyizizza nnyo. Yeshamim Nambatha ng'ono y'omu ku bavuganyizza ku kifo kyakulembera abayizi ku kadda y'ekibiina kya National Unity Platform agamba nti abavunaanyizibwa tebakoze kimala naddala okulaba nga basomesa abayizi ku ngeri y'okulondamu. Konga twageze tulina budde bumala neera kibadde rooli yaabwe okuyigiriza abaana butyo bwe bagenda olonda ti bwe bagenda olonda na buli kimu kye balina okukola era kyendaba tebakoze kimala nakyo kyagenderako ekyo ekiriwo saawa zi. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. I think we expect the best out of this, though due to some inconsistencies we have been delayed to vote. I don't know what is the motive of it.